Webale kwekumira ku Star TV emunyenye yeggwanga eno alipota embeera y'obudde wajje kutuusako nze Agnes Nalukwago. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye Masindi ewezezza millimeters 34 n'obutundutundu 2 wabula ate eggulu millimeters 16 n'obutundutundu 4 olwo Kasese millimeters 5 n'obutundutundu 5. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'olunaku olw'enkya ku makya olw'ameefuga tulusuubira olutandika n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu eyo mu bukiikakkono. Ate oluvannyuma mu biseera eby'amalala g'ekyemisana tusuubira enkuba ogendera mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukkira ku degrees 28 eyo mu bukiikakkono wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ku degrees 26 olwo mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu lijja tuukira ku degrees 23. Betugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi, Paris ne New York tubisuubira okuba n'enkuba era nga n'ebbugumu mu Nairobi lijja tuukira ku degrees 23 wabula ate mu Dubai tusuubira kasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire olwo ate mu London tusuubira obudde obw'ekidedde nga n'ebbugumu lijja tuukira ku degrees 15. Ebyo tusobodde okufunayo okuva mu kisonga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nkwagaliza ameefuga amalungi ag'enkya era sigala nga yekumira ku Star TV emunyenye y'eggwanga.